agenda n'abalya bakubinduka zisobola okugoba boga akati nawakula tolina gole nga maama ali wano bakkira ku biyimba watuuzibwa ku mukeeka maama n'abakaana lwakiwuleetana ti kiki ekyaliwo ati akkana kaliba enendeeza kampuni ekwambala sattaakotuwa kubireko mu ngalo eyafulumya muwala nanange yatonsimbeka essanja si alinaomukyala agabuloonya bunya emufuwa emiri emufuwa buzira emufuwa firimbi olwawo olugabo lulinakyo ababe tukubenga febasukulu bakasuka mukwano gwange simanyi olulabulira olugalo ayonasikawo olwekyo mukwano gwange assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Webali kukkiriza n'ottakiwa waffe taata wange neyanza Amina mukwano. okwebuuza kwabwe basoleranya okuwegu essebo otabaddewo twakugeeza namakula yetwalifezetwebasamaana fegaolugaf tena awa akujja kukisogasoga maama bwe yakkiriza okwawulema sometimes avaako mu Luganda na kulaga gyokumuzu ebigambo buli kisatu nga waluwandiika I will attend, I will give you time, I will support. N'abasabema abagenda n'omwana batudde statement esatu maama zituukiriza kyonna ky'okubanja bange tukubenga wez'amaana asaba abawekedde ku Dr. Sebunya essebo obwobubonge bwafuluma mukola ki mukulu ekikambwe kigenda na kikambwe amaliwo gigagenda na beegi gyeryago amagaali olwebeegiwa naye mukulu naye nga zekyerina okukola gweokola kikola zinyengula ddiida akulage nange nti obudde ebiwala byegyebigisa okukola ku birenzi ebyayambaga amakanzwawo olyokwonga ngaate ekirimuja naye tukulabulera 12 zennyini ngaokola okoze ki ngaagolwedde inshaallah naffe era okwekiro tetugwala kuyingirira abakozi baakyo abwekyaddu sebo taata mutowange ono Dr. Hamza banyinaffe batwala abasooke balumbe naye bayinza okuba bakyagenda wali newabaawo omukubaana b'abalungi n'abawonyako ati ekimuli okwekangana bakirabye ewalala naye dokita yennyini yagenda okuba omuzizi omulungi atema oluwenda ku kizigo banyinaffe bagenda okuyitola akati nanange mwana nje kumutota ndokukibegabega mutandika bwekae mpeebenza eyo byezala kwamugolo Yeah.
katuulire ekigambo kimu ekya dokita ayagala okwogera mukulu ye yeetegese obedda ndabaazi nabuzinyi nga ndabanga kasiru ayogera ate gwe baatooledde salaamu n'agiddako ayinza okuba nga amuumuunya bumuumu kaakati bane kale omukwano guno omusajja yasoma obusamo katuwuna adongo wadde ndongo kati jazaakutte bafisa okukwata ebyuma bibye bakozesa samometa ani kati mukwano gwa mukyala gumuwalula abasawo mutusonyiwe ekyo kye bayita ki swayiri aguyita ki afukamidde kale selekita ab'ebifaananyi eno twagaanyeeyo karizima eno muve